jeyo era byewunyisa ebitagwayo mu nsi bannange waliwo kye bayita obuntu n'obuntu bulamu ebigambo ebyo bibiri obiwulira naye era kitegeeza ekintu kyekimu obuntu bulamu obuntu kakati abantu nga bafuna ebizibu bingi mu nsi muno nsaba kengenda okulaga ka video bannange don't try this anywhere not only at home but everywhere and anywhere you go don't try this mbegayiridde okimanyi nti abantu bakyayina encaca negolaba kale ng'omuntu obuvunanyizibwa asobola okuba batugamba asobola okuba kabootongo asobola okuba jawangalira emirimu gyakola ebigere bisobola okwatika okimanyi ne tiles zireeta gundi ebigere okaluba ne zireeta n'encaca ekyo badde okimanyi katulina okwegendeza ziweze tuteeka mu maka gaffe era bw'oba oli wakamu abasiba mu socks namwe mukimanyi nti socks bw'ozambala ennyo nazo zisobola oleeta encaca ebintu bingi nnyo nno ebimogola ebigere bingi omuntu nabeera mu socks ate banabambala socks obutagwa socks ziyingiramu enfuufu ate nga tozooza najambadde mu jjoroka ekyatukula nedda mukwano yoza buli lwota yoza ekuuma enfuufu eyo negenda n'olyoka ofuna encaca simanyi bulungi kwe kiva naye abantu balina encaca bamogoka kale ebigere gwe n'ofuna enkoloboze n'ofuna enjatika mu bigere ensonga nnyingi naye kati ono ye yakifunidde solution sigambye nti gy'oba okozesa injagadde kulaga bulazi ebigenda maaso mu nsi byetaaga okubanga omanya kati awonze naawe tusalewo mu butuufu bwe tusofuna ekizibu bwe kiti ayivanike bw'ofuna ekizibu bwe kiti oyinza kikolera ki sooka tuwe vidiyo mpira n'ennaku ennuma abantu balina ebizibu bannange gwe Uganda abantu balina ebizibu laba yagenda wa mutunzi wa ngatto omutunzi w'engatto asobola olwatika olwo okulugattagatta kati jukire no siye wuzi ebulira mu nnyama siye wuzi zino zebagamba nga olugamba zibalongosezako abantu bebakolako surgery bano banzadde nti zibulira mu nnyama oba bamala ne bazijjamu oluvannyuma nedda wuzi eno ye wuzi ey'engatto kitegeeza esigalamu eri era sinakindi era boddamu ekigero kitambuza ennyo kimogokera wuzi eyo yo neyeesokolayo nevaayo ki byokka oba oluusi okuleetera ate obuzibu okwongera ogivundiza mu kigere ekyo ayi nezaala ebizibu ebirala kwe kuvaamu okulwala ebigere abantu naye munaye kyewunyisa bano abantu babwangala n'ebigere byabwe ebyo nabeera nakyo tuuka kukaddiwa naye nga bwatyo bwali ye nga mulamu kyamanyi kyekigere ekifaanana bwe kityo okitegeera nga tolina kyomugamba naye kaakati laba alina mwongera kumulaga nti wano nga togasseewo bulungi gattawo olwatika lwamusukkako ate nga ovanku muntu atawulira bulumi ku ncaca eyo wano ensasirira n'abakuuta ebigere abaana abakuuta ebigere bannaye mukola omulimu gw'amaanyi omuntu n'aleekera ekigere nga kyagwayo kyamalayo nga kyagaga kyaggwayo naye n'okuuta aye munene bakulaga nti n'akamere k'akennyama bakaleeta awo ku saaluuni era n'okalya ngeno bw'okuuta ekigere nina gye nalinga nkolera ebisigira ebigere mu tawuni naye nga abaana bakalizako bamolokoni ng'era oli nga batandika okugeya omuntu nga molokoni yono nnenemu naye nga omuntu amanyi nti boogera ku ye oluvannyuma nnyumba gammwe molokoni ezammwe ziri ludda waze mwogera nga mu bigambo nga sezirabako olina ekyoba olaba nnayize n'ekigere kyantamo saagagulya kigere nekyente muyina engeri gye mudibyamu ebintu naye kati kale byonna byakwegendereza bw'otunuulira omusajja oyo nga bw'ali talina na bulumi bw'awulira ennyama eyo tuuka okuba nti kyalina bulumi oba sikini wandikutte n'okulokotako nkolokote ate era bw'ogikolokotako byonna byansi naye abalina encaca simanyi si mu bubi banaye si mu bubi saagala muddeemu oze kwogera nedda abalina encaca mukikola mutya kale nga baga akabootongo nga bagamba naye oba mukikola mutya kamba twale mu birthdays z'olunaku lwayiro kubanga bannange encaca nekwagula bulangiti nekwagula buli kimu toliyambala ku ngatto newangaala encaca nekusuuza olubege terisuuka gy'osobola sulamu banna encaca yagenda wala kamba twale mu birthdays z'olunaku lwaleero